abatulaba tutuuse wa ssentebe wa district ne office ye mu programu yaffe eno ya Lambula Gomba. Tumange tugenze tulambula ebifo eby'enkizo n'abantu ab'enkizo mu Gomba. Tutuukidde wano nga tuvudde ku kitebe ky'essaza waggulu ettawuni tugyetoolodde y'ekanoni tetulambula n'ebifo ebirala. Kati mu lugendo lwaffe tutuuse wano ku district ne batugamba nti kiba kya nkizo nnyo okutuukako mu ofiisi ya chairperson wa district. Era ssebo eyo technical team yonna kuva ku Agda live eno nga online TV esoose mu Gomba. Abatulaba ku Agda live nze ntuuse era essaawa zino nsayininga mu kitabo ku lwa Agda live nga tuli mu ofiisi ya ssentebe wa district. Era nga tuba musanyo ekyo mwana twapaniza bulungi mukulu tusanyuse nnyo we bali kutwaniriza. Okusooka byonna twagala okumanya bwe owulidde otya oluvannyuma lw'okulaba nga batabani bo kubanga abaana b'Egomba tuba tukoze ekintu tuba batabani bo abaana b'Egomba Development Association Agda nga tuvuddeyo n'ekirowoozo ate tuteeka mu nkola ekya online TV esoose mu Gomba. Sebo kuwulidde sanyusa balaba nessanyu okuba nti muzze ku Gomba district yammwe eno office yammwe eno office y'abantu b'e Gomba era nga muzze ndooza mulaba oluggi lwadde luggule oyingidde buyingiza yaganye kuyingira. Nessanyu balaba abaana b'e Gomba naddala nga mulese enkulaakulana ng'eno mu kitundu esoose TV radio tugirina yajja ne TV twadde tugirina ate mutandika kuvuga nti TVS ate kiba kitukola bulungi era nsuubira nti munnagomba yenna ajja kuba musanyufu nnyo okulaba nti mututadde ku mpewo okuba nti ebintu bingi ebikoleddwa era onsanze wano nga nva compilinga bintu kibiri byakoze mu kisanja kino guno mugwa bintu byakoze naye tebimanyiddwa kubanga tebalina ngeri gye bakola ki gye babimanya. Chairman wange Kibiri Godfrey ye ssentebe wa district y'e Gomba era nze Kizito Ivan ndi mumyuka we nga nze ku kikula Gomba olukulu nkikirirako abakozi. So mugenzi okujja kati bava mu meeting egenda okugaba amasannyalaze mu Gomba wonna mu bitundu ebitana kufuna amasannyalaze. Era naye muganda wange ono w'Empinja nemugamba nti ab'Empinja mwalidde empanga okusinga zigagala bakoze eki gatuuse. Kale pointi gye mbadde ngezaako okukola nga ngamba nti ebintu bingi ebikoleddwa gavumenti ya President Museveni, ebintu bingi ebikoleddwa Gomba nga district, ebintu bingi ebikoleddwa abantu ab'enjawulo kati ngammwe naye nga tetulina wetuyinza biragira abantu naye kati wemba muzze ne muvaayo era njala obbasiima omuntu yenna yaleeta ekirowoozo kino ekyokugamba nti olwo ne TV y'abaana b'e Gomba si baana b'e Gomba bokka bambulaga nti baana ati tulina abayuuthi naye abantu bonna abakyala n'abaana abagomba. Era njala okugamba nti muyagale muli waka kyonna kye mwagala mujja kukifuna bwe kiba nga kiri mu mateeka ga Uganda. Eyanziza abantu b'e Gomba tuli mu muyaga ogwa coronavirus ngamba abakulu abatutwala ku district tutegedde bufunye okusoomozebwa mu bintu ebyenjawulo naye ate awali ekirungi babawula ekibi n'awali ekibi babawula ekirungi. Kyakuyiga ki kyetuyinza okufuna oba kyetuyinza okugaa tukifunye mu season ya coronavirus? Sebo neyanziza nnyo ekyokuyiga ng'abakulembeze abali ku Gomba district okusookera ddala tuyinza okuba nti tulina okweteekateekera embeera eyinza otugwera nga tetwetegese ogeza nti coronavirus yajja obudde obuzibu abantu basibiddwa ewaka emirimu gyonna giyimiridde abaana bali waka nga buli kimu kiri mu buzibu naye kyetufunyemu tuyize okuba tulina okweteekateekera embeera. Ekyokubiri tuyize nti abantu baffe basobola okukola. Nja kukutegeeza mukama wange nti obudde okuva coronavirus olwo yajja kubanga nti Gomba nti kyalo nga bw'okiraba abantu bangi bava mu bibuga ne bakoma oluddawa mu kyalo ate abantu bakoze nnyo. Ekyokusatu kituyigiriza nti abantu basobola okwettanira amalwaliro ga gavumenti. Nja kutegeeza abaana bonna nti gavumenti ya President Museveni egezaako nnyo okutuusa ebyobujjanjabi ku muntu wa wansi newankubadde nti tusobola kukola buli kimu naye ebitandika ebikola eki ebikoze. Etuzimbira eddwaliro Emmamba liri ku Mutenda Tenda 3, etuzimbira eddwaliro Empinja naye mbadde munamufunye obudde mugende mulirabe nayo liri ku Mutenda Tenda 3 ery'Engoma liri mu Mpinja. Etuzimbidde amasomero amanene
kati maddu bajerabete nga bagikuza ya quality center 4 era ina lab ate agenda ku hub eye Uganda yonna ekebera omuntu obulwadde bonna obukuluma era mbadde basa mugendeke maddu mulabe ku hub eyo ekebera banna Uganda obulwadde bonna mulabe ku projects na batizinde seed school tuna seed school ekyayi ono lyamaanyi liri mu bundu bibiri n'ekitundu era yona amufunye obudde mugende eyo waliwo amagezi kuyinza okutuwaffe ngaba Agda kubanga tutwalwe tuti okuwabuwa nga tuyita okweyongera okugenda ku level endala magezi kikoyinza okutuwa ngaba Agda kubeera batuvaako wetuli ate okweyongera Agda kubanga webatumirira mwenna era nga okwongera obasiima timuli bavubuka nga ffe ate abavuddeyo kuba kino kitu kyemukola mwe muteekamu ssente ate nga kitaaga ssente nyingi namwebala okubeera abakalabakala nga obwana bw'emisota mwasobola n'okwegulira ebyuma eby'amaanyi bye mutambula nabyo nze amagezi genja okuba nga ntandika nange nti mutuyitemu Gomba kyekitundu ekimu ekisinga abantu ab'amaanyi mu Uganda wano era nagamba ntera nnyo ogamba abantu nti Gomba tulina omukisa buli kimu ekyaffe eky'amaanyi tulina president mukwano gwe mulaba Munnagomba Kayiwa Global Paint Munnagomba Lujja Maganjo Millers Munnagomba bano bampungu bedmaster abamanyi bonna Bannagomba Kabaka yennyini yabeerako eGomba bwe atambula nga wangusibwa Kabaka bamubatiriza Gomba byonna byaffe tulina obinoni kale kyengezako balaga kiki tunoonya abantu on an individual basis omuntu kinoomu tulabe engeri tuyinza okubakumakuma ate tubongeremu amaanyi gakola ekintu ekisingawo ku kino obunene kisale Agda wera etambula ekyalina studio zaayo ntono nate yatwalijagadde efuna obutuuze luddawa eGomba ng'ate bw'amaanyi era njalo basuubiza nti munaamwagala ekifo ky'okuzimbako obutuuze ku ttaka lyange ettono lyennyina ssebo sobola okuba waayo ninga nti muteeke wano wabanga wajja mu mitendera egiteekawo ekintu ng'ekya TV gye buli mukola so nze njalo baga nti temugwamu maanyi esinga okulemala abantu bonna ku nsi kuno kutandika kubanga omuntu bw'atandika ate bijja bimugoberera era nsula buli Munnagomba analaba ekintu kino agenda kuba musanyufu nga nange we nakiraba nange ero ndaliddwako ku mpewo ng'ate ntudde waffe Gomba kale njalo beebaza tumugende mu maaso abantu baddiremu amanyago ate bakubirize okubeera nga basubscribinga nga balikinga era nga basharinga Agda nze Kizito Ivan abamanyi ebyafaayo bya Gomba bamanyi nti ndi omu ku muntu abasinza okulwanirira Gomba eno okulaba nti ekulaakulana ate efuuka Gomba ey'Egomba abasinga bajogerako boogezi nate ffe tuvudde ntuva mu kujogerako netugikola ki n'okugikolera netugikolerera kanja kusaba buli Munnagomba yenna alaba Agda oba tannaba kugiraba tibwogenda ku mutimbagano bwogirabyako wonna n'ogirayikinga obulayikinzi n'ogamba nti ogikonyeko agamba wali layiki nti gyagadde kugamba kijja kudduzaamu Gomba amaanyi ekyokubiri giguze abalala tibwogenda ku mutimbagano gwa Agda genda ku waliyo amapesa getunyigako nga tuli kuli oba n'osikuumula n'omusaba request najja alabe Agda kugamba wenalabirwa abantu abangi kijja giwa omuzinzi ate ejja kufuna n'obuyambi obulala tejekoma okulabirwa abantu abangi ne bano ab'ebyokutunda bagirabamu ettunzi ne bagyongeramu akasente akasobola gitambuza buli kimu Agda kyekola kati kyetaaga ssente mulina okulya mulina okunywa mulina okutambula mulina okusasula emisolo ku mutimbagano kwamanyi nti mbalaba ku YouTube neera muteekako na ssente temubeerako obwereere tweyanza nnyo sebo tweyanzeke atugoberera mutambudde naffe muprogramu eno Lambula Gomba ku Agda Live tubadde mu ofiisi ya ssentebe wa disitulikiti era tubadde n'olwala tugenda kwatuteera ku kifo kyalesenga tukusaba ekintu kimu era kukimu subscribe kwata mukire buli kimu kigenda maaso ku Agda Live ojja kubaako kyalo tukwebaza okutambula naffe tova Agda Live. Every Sunday, we are bringing you the best, uncensored, live news, politics, social, celebrities, motivation, from all corners of Gomba. Remember to subscribe and ring the bell to be alerted on our daily updates. Don't miss Gomba Live. Tukwaniriza ku Agda Live mu programu yaffe eno Lambula Gomba n'omuweereza we omusajja wa Kabaka Ssenkubuge Rogers tebitenwanga bulijjo. Wano nno we tutuuse ekyo ekitundu ekiyitibwa Bukandula. Bukandula tayuni nene nnyo ate ng'ekulya ku misinde
yiri nnyo. Ku mukono gwange ogwa ddyo guli waliwo essundiro ly'amafuta erisinga mu ttawuni wano gye tulimu. Mabegako waliwo ekizimbe ekinene ndabyeko ekigambo Kabenge linnya kitegeeza yennyini kyo. Naye mabega eri yonna bitutunuka buli kaseera nga butiko. Kati nno kino kitegeeza nti amala ebbanga nga tozze Gomba, bw'omala emyaka ng'ebiri nga tozze Gomba, nga tozze Bukandula, kubeera ekizibu nnyo okumanya nti oli Gomba. Naye wano we tuli ye Bukandula, bassebo ne bannyabo, ettawuni eno erimu amakubo amakulu abiri. Erimu ekkubo erikwata ku mukono ogwa ddyo ogwa kono nga bwe tugenda okulaba eryo ligenda Mawuuki. Ate waliwo ekkubo erikwata ku mukono ogwa ddyo eryo nno ddyo ligenda Mamba. Owetegereza wano wonna ebidduka naye bizinesi ez'enjawulo zigenda mu maaso. Olaba amaduuka amalungi agali organized obulungi, byonna biraga nkulaakulana. Munzikirize tutambulemuko katono tugende wano tulabe ku makubo gano. Waliwo ekkubo nga bwe mbagambye lino lye mulaba lino ligenda Mamba. Eyo nno waliyo ennyanja Emmamba lyekkubo eryo. Naye mwana wattu ekyewuunyisa okumanya ng'ekibuga kino kikula ku sipiidi ya yiriiri. Ekikono ekyo kyonna kijjudde amaduuka. Ate n'ekikono kino ekikwata Mawuuki nga bategeezezza nakyo kijjudde amaduuka. Mawuuki waliyo ekifo ekikulu ennyo nga ye wali primary school ennene ennyo esinga mu Gomba ate nga ya private eya Mawuuki. Kale nno ekyo nakyo kikulu nnyo kubanga biraga enkulaakulana eri mu Gomba. Nga bwe mbategeezezza kati eyegenda Mawuuki. Bakulu babeera Mawuuki tebavaayo. Naye munzikirize batulondoola ku Agda live wano e Bukandwa we tutuuse. Ngenda kunyumyamuko n'abatuuze baawo katono nnyo ate tweyongereyo gye tulaga. Bakulu nsanyuse nnyo okubasanga. Nze Senkubuge Rogers, tuli ne Agda live. Eno ye online TV esoose mu Gomba. Ebbanga lyonna tubadde tetulina TV mu Gomba, naye tufunye online TV esoose mu Gomba. Mbasaba muneegatteko tusooke essaawa eno twanirize online TV esoose mu Gomba, tukuba obugalo n'enduulu nga tujjaniriza. Akalulu ako kowulira, akalulu ako kaniriza online TV esoose mu Gomba. Era nga essaawa zino abatulaba tuli mu program Lambula Gomba mwe tulabira ebifo ebyenjawulo ebyenkizo ate n'abantu ebyenkizo. Bategeeza wano we tuli ye Bukandula. Abavubuka be Bukandula njala kumanya kimu. Pulidde boogera coronavirus atulabize ennaku biki njala kumanya. Mwe nga abavubuka be Bukandula, kiki kye muyize mu season eno kye mugamba nti season eno ya corona nze ngiyizeemu kino? Yogerako nnyo. Tunyigiriziddwamuko katono naye mutuufu tuyize okuyiga okubanga tusobola ne tufunamu ekyokuyiga tusobola okutandika okusevinga kubanga ffe nga bali wano ku stage ya boda boda. Muvuga boda boda. Madayo beda sategedde ndi muvuga boda. Aba boda boda muyizeemu ki? Aba boda boda tulina okutandika okuyiga okusevinga kubanga ffe twali badde essaawa zo tulabirira abakadde baffe naye tugenza okutuuka ekintu kyatugwako bugwi batugamba mugende mubeereko ewaka tunyigirizibwa ate n'abakulembeze baffe tubadde nabo tebaatuyambye. Abantu babulira amannya go bakulaba. Nze Kabo Sebowaddeewo. Kati wano ku stage okulangaani? Stage nkolanga omuwanika wa stage. Oli muwanika wa stage? Kasete kabeerawo ku gaadi kankuviire tezibula n'olowooza nze nazitutte. Waliwo omulala ayinza okutwako kyayize mu season eno ya coronavirus. Tuli butereevu ku Agda live online TV esoose mu Gomba. Era omukulu ogambye otya olina kyoyize mu coronavirus? Amanya gange nze Rudasingwa James. Bakulaba wali? Kyenjize muono corona. So twakeeranga olumu buli ennaku eza bulijjo. Olunaku tukeera ku stage. Naye ennaku zino zagenda ne zibeeramu ka lockdown tubeere ewaka. Ne tuyiga kati okulima ennimiro tuzirimye ebijanja tubisize tubikungudde. Tufu tuyizemu nti kati singa osooka n'okolako ewaka. Tojja eno emisana. Osobola okwerera okutenekanya kasukaali n'emmere gyeri. Kikulu nnyo. Kikulu nnyo. Bavubuka mulina abakyala? Alwayi n'omukyala. Alwayi n'omukyala. Muganda nsanyusa nnyo kulaba. Wamma tuli buterevu
oli butereevu ku Agda live nga eno ye online TV esoose mu Gomba. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa mu program Lambula Gomba tulabira ebifo ebyenjawulo n'abantu ab'enjawulo abali mu Gomba. Batugamba mbuno wama mu coronavirus mbu omukwano gweyongedde nnyombo ewaka. Kituufu omukwano gweyongedde, amaka geyongedde kunywera oba corona agatabangudde. Omukwano gwongedde kukendeera kubanga olw'ensonga kasente kabadde katono. Badde bitambula si bulungi ate n'abaana kubeera waka omujuze waka muvamu obutakwatagana mu maka. Okay. Abantu bategeeza amannya go bakubirize okwagala ennyo Agda live online TV yaffe esoose mu Gomba. Amannya agange nze Kajimu Asadu bane mbakubiriza bonna abantu b'Ebukandula. Mubeere ku TV eyo era mugiwagire sobe kubeera. Well, tuli mu kibuga Bukandula ku Agda live mu program Lambula Gomba we tulabira ebifo ebyenjawulo ebyenkizo. Waliwo ono muganda wange ndudde nga mulaba mu taxi ogamba otya muganda wange? Sanse nnyo kulaba. Oli butereevu ku online TV esoose mu Gomba ya Agda live. Mmwe ng'aba taxi kiki kye muyizeemu ku coronavirus? Coronavirus ono atuyisiza bubi. Embeera yo si nnungi. Okay. Tulina kye tuyizeemu awo. Tulina okumanya nti obulwadde weebuli naye tulina okwekuuma. Okay. Omwana agambye twebeereremu obulwadde weebuli lwajja twebeereremu. Okay. Tugezaako okulaba ebitundu ebyenjawulo ebiri Bukandula era amaduuka mugalaba kuba eridda emawuuki maduuka gajjudde. Wano emmanga waalingawo zikalina zaamenyeka dda. Naye bw'osussa amaaso go ne weeyongera wali ojja kulaba essomero erya Bukandula Church of Uganda Primary School liri wali era waliwo n'ekkanisa ennene. Ne bizinesi ez'enjawulo zigenda mu maaso mu kitundu kino eky'Ebukandula. Nja kubasaba twekuumire ku Agda live tugenda kuba tulaba ebitundu ebirala bingi nnyo mu disitulikiti y'e Gomba. Mukkirize tubeebaze abatulondola be tutambula nabo ku Agda live. Mbeegayiridde musubscribinge mukwate mukide mujja kwamula buli kimu ekigenda maaso ku Agda live. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa, one of the best MCs in Eastern Central Africa. Ayi Katonda wangaza Ssaabasajja Kabaka. Abatulaba ku Agda live mu programu yaffe eno ya Lambula Gomba tutuuse mu tawuni ey'Ekabulasoke. Etawuni y'Ekabulasoke eno nno nayo yankizo nnyo mu Gomba. Mu tawuni muno mujja okusanga Kabulasoke kuwa PTC, ate mu tawuni muno ojja kusangamu substation esinga obunene, ate mu tawuni muno mwe mulimu ne solar panels ze bakola ezikyasinze okuba enene mu district y'e Gomba. Waggulu wano bwe weetegereza tulina junction gye tugenda ogendamu mulimu amakubo ag'enjawulo. Ku mukono ogwa ddyo bw'olikwate kuba eri oba oyolekedde Maddu. Kyokka ate bw'era bweyongerayo otuuka ne Ssembabule. Buuyi bwe bumu bw'oleega Buleezi ojja kubeera nga ogenda Kifampa. Ate ku mukono ogwa kkono ogukwatako oba ogenda Kayabwe. Kati neno ye tawuni eya Kabulasoke. Tawuni y'e Kabulasoke ekulaakulira ku misinde gya waggulu nnyo ku sipiidi ya yiriyiri nnyo. N'olw'ensonga eyo bw'omala akadde nga tozzeeko wano oyinza okwekanga ng'obuze ng'ogamba oba ndaze mu kifo kirala. Yes, bwe weetegereza kino kye mbagambye nga tuli wali nti amakubo galina view ey'enjawulo gye gakuwa, naye buli ludda lw'otunulako enkulaakulana y'amaanyi. Kalina mwe ziri mu Gomba n'ebizimbe ebirala ebitali bya kalina byonna biraga nti by'amaanyi. Kakati bw'otandula amaaso go n'otunula waggulu wali ojja kulaba Kabulasoke Kowa Primary Teachers College ngeno ye PTC yokka ettendekero ly'abasomesa primary eriri mu Gomba, deriri eritwala Butambala, eritwala Mpigi, eritwala Ssembabule, eritwala Mityana, eritwala Mubende, Kabulasoke kuwa PTC. We twituuse essaawa zino tuli mu mutima wakati ogwa tawuni ey'e Kabulasoke. Wenengedde bakadde bange abayo nenjagala njogereko nabo kati ate mberenga nitongere mu maaso bakulu nesanse nnyo okubalaba. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa nga tuzze ne online TV esoose mu Gomba era muli butereevu ku mpewo
kamera zonna ze mulaba mu bbanga ezewuuba zi drone n'abalala mulabo na technical team eya online TV eno nga online TV eno yammwe abaana b'eggomba be bagikoze. Olw'ensonga eyo tuzze tunyumyemuko nammwe katono nnyo mu program Lambula Gomba. Tubadde njagala kubabuuza mwe muwulidde mutya bwe mbagambye nti online TV nga y'eggomba esoose etuuse mumuwulidde mutya? Awaliwo embeera eno eya coronavirus eriwo, twebuuzaamu embeera eno mwebayisizza etya, mukyakuyiga kiki mugifunyemu? Embeera eno etuyigiriza ebintu bingi. Tuyigiriza okukola ababadde batasobola kukola, tuyigiriza ebintu bingi. Obufumbo busiimiridde butya, busigadde kyekimu mu nsonga ya coronavirus? Tebusigadde kyekimu. Abaana bafunye embuto. Kale bakulu tweyanzizza nnyo. Njagala kutandula bigere ngendeko wano mu bodaboda. Obuuyi buno eno stage ya taxi. Taxi ezisinga ze mulaba mu Kampala zijja ne zikyukira wano ne ziddayo zipaakinga wali ne zikyuka ne ziddayo ne stage ya Kabula Soke enkulu. Era mu paaka mulaba Soke empenja wano ya Kabula Soke. Wano wendaga waliwo baganda bange ababodaboda baganda bange yala basalako kunyumya muko nabo katini nnyo naye bano abawano ndaba bavuddewo batugobera ku Agda live. Negera batudde wali baganda bange muli Kabula Soke muli bulungi? Kangende ono. Nze Senkubuge Rogers muli butereevu ku online TV esoose mu Gomba. Tuli mu program Lambula Gomba era bakulaba. Njagala kumanya mmwe nga babodaboda bano muwulidde mutya oluvannyuma lw'okuba nga tufunye online TV esoose mu Gomba? Twolekeko amaaso wali. Muwulidde mutya? Kiba kyakabi nnyo. Mpola. Embeera eno eriwo eya coronavirus. Bangi bagenda bagamba mbwe tunyigiriza etuyisizza bubi bike. Naye abamu bagamba nti n'amaka geeyongedde okunywera. Kituufu geeyongedde okunywera amaka gaweddewo. Ate akati omuntu obeera ne mukyalawo ebbanga lyonna ng'ate oli ababajjako mitwe. Obutabanguko obususe lwa bwavu. Obwavu butta abantu jjajja. Bwavu weeyongedde nnyo. Kyakuyiga ki kye tufunye? Kyakuyiga kimwe kye mufunye nga babodaboda mu mbeera eno eya corona? Ng'oggyeko okubeera nti ebanyigiriza kiki kye tuyizeemu nga ffe? Kubanga wali ekibi wabaawo n'ekiki n'ekirungi. Tuyize okusevinga. N'obutakola mulimu gumu. Tulina okuba n'emirimu ebiri. Bw'oba okola bodaboda ate osobola okuba nga ne chapati okuba ante omanye ekizibu ekiriwo. Sebo neyanjudde nga tonnaba kujja ngenda kujja nkweyanjulire. Ekizibu ekiriwo sebo nze ssentebe w'abavubuka mu Gomba zombi era ndi mu kifo kiki kituufu ndi mbavubuka bange. Nze nategeka empiira gije mwalaba wali. Weewaawo. Awangaale Ssaabasajja. Weewaawo. Batugamba mulwadde kikijja. Ssaabasajja. Ekyo kinsuka okumanya. Kinsuka okumanya ensonga ze ndimu. Ndi mu nsonga za online TV esoose mu Gomba. Right now mugende ku YouTube osubscribing okwate mu kide buli kimu ekigenda maaso ku Agda live ojja kuba okiraba. Tugenda kubanga tuvaayo tukke wansi ku ground offices tugenda zibalaga we zinabeera tubeere ne station ya TV esoose ate nga ya mulembe nnyo ate nga yaffe baana baawa b'Egomba. Kyekyo tubadde tunyumyamuko bunyumya. Tuli mu program eno Lambula Gomba nga tulondoola abantu okuviira ddala wansi paka waggulu. Kati n'olw'ensonga eyo tubasaba mutukkiriza ate twambukeko wali wami ba paalamenti okuggyako
okujjako nga mulinako ku tuzzi tw'okunywa ne mumpaako nange nenywako ate kiki twenyumirize mu Gomba tujenyumirizaamu lwaki mwenyumiriza mu Gomba era njala nnyo okubuuza lwaki abantu batya okwogera nti bava Gomba ebyali byadda naye bwoddayo gamba gwe kikwatako buli muntu waali wansi tebatufuddeeko nga ffe abantu ba wansi kyakubiri ne gavumenti ya Museveni eryemu nze kati nkola ku byokulonda kitegeera naye nga kyanga tukola kuva mu ddeeso netusasulwanga sente zaffe zaalagawa obubaka abakulu ndowooza butuuse abakulu abatulaba ku Agda live obubaka butuuse tuli bavubuka baffe ab'ekabula soke abavubuka baffe abamanya ensonga abavubuka abalonzi baffe ebbanga lyonna abatubeererawo so n'olw'ensonga obubaka bwabwe bwe butuuse bannange ffe tweyongeddeyo ate kati bakulu mukama abatukuumire tugenda twolekera ku kabula soke kowa PTC era nga nabategeeza nti ekkubo liri eryo ligenda maddu nno Gomba nnene era waliyo n'eddwaliro ekkulu erina laboratory esinga obunene mu disitulikiti y'e Gomba erikebera buli ndwadde zonna ekkubo liri nabategeeza ligenda Kifampa kakati tukutte wano lyekkubo erigenda ku kabula soke kowa PTC era ngenda kuyitira kuno bwe kuti mpola mpola nga mulaba abantu bakola emirimu egy'enjawulo wano aba mobile money bazirina wano wabeerangawo dda bucha ekyaliwo bucha aba bucha bano nabo bakyaliwo abantu bakola emirimu mingi nnyo era kino kiraga nti Gomba ekulaakulana Gomba egenda mu maaso buli kintu kyonna bakikola ng'olaba bakikola ku ngeri ya mutindo bana aba bucha tusanyuse nnyo okubalaba tuli ku online TV eya Agda live esoose mu Gomba nga tulambula Gomba ebifo ebyenjawulo ebiri mu Gomba mwebale nnyo emirimu mwebale nnyo abakulu abatulaba mulaba amaduuka ag'enjawulo eno ye kabula soke omutima gw'eggombolola ye kabula soke gwe guno tugezaako okulaba ebifo ebyenjawulo restaurants mweziri balina zi botiiki wano waliwo ne botiiki ey'amaanyi ennyo bakulu nzije mbabuuzeeko ko katono abantu bayulira amanya go bakubirize kwekuumira ku Agda live weewaawo tukyagera maaso ne programu eno Lambula Gomba Ellen Soft Media, the home of all softwares, phone flashing and video editing. Call us today. Kabula soke era wano mu tawuni ey'ekabula soke mu kutambula kwaffe ate tusinkanidde ssentebe owa ggombolola y'ekabula soke mukama wange ssentebe w'eggombolola eno ffe tuva mu Agda live ng'eno ye online TV esoose mu disitulikiti y'e Gomba era ng'ekoleddwa ffe abaana nzaalwa ab'eggomba sebo tusanyuse nnyo twagale tunyumyeko naawe abantu babulira amannya go ekifo kyo nga bw'okola mu disitulikiti y'e Gomba kubanga olwayo tuli mu programu Lambula Gomba ng'abantu mu nsi yonna twoleka abantu ab'enkizo mu bifo ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Gomba. Neyanzizza nange njagala okutuusa okulamusa kwange eri abo abatulaba n'abatuwuliriza nti mbalamusizza nnyo. Okusooka kwa byonna njagala okwebaza abaana bano enzaalwa eya Gomba okulaba nti kigwanidde okukulaakulanya Gomba kubanga mpaawo kaseera we kalaga nga twakafuna Radio Gomba ate essaawa eno bwe mpulira nti tufunyeewo Agda abaana b'Egomba kimpa essanyu n'okumanya nti Gomba tuli ku sipiidi ya kizungirizi. Mukama wange abantu bo ab'ekabula soke oyinza kutubuulira bafunye kusomoozebwa ki mu mbeera eno ebaddewo ya coronavirus? Abantu b'ekabula soke mu mbeera eno eya coronavirus tunyigiddwa nnyo kubanga kabula soke ayimiriddewo ku bulimi na bulunzi
naye abantu ebintu bye tulima bigula wansi nnyo. Kikwasa ensonyi okugamba nti kati ekiro ya kasooli egula siringi 4.5. Kale ekyo kinyize nnyo abalimi naye nga kivudde ku coronavirus era tetumanyi Katonda amutuvuunusa ddi kubanga tetwaliiwo kyetulima kyegina gye kiraga ettooke amabegako libadde ligula siringi wakati w'3,000 ne4,000 eddene ennyo era nga kivuddeko leero nno lyagulanga siringi 2,000. Kale coronavirus tufunye okusomoozebwa mu ekyo. Ekyokubiri kyekisomoozo kye tufunye mu coronavirus ffe nga bannabyabufuzi twateekebwako envumbo mu kutambula n'okuŋŋaanya abantu. Ekyo nno ne kibeera nga nakyo kisomoozo ky'amaanyi. Tetulina ntambula yonna bwe tuyinza kutambula gamba nti tusinkana abantu baffe okuggyako bakubira obusimu. Eyo. Kale tuyanza nnyo ssebo ssentebe amukkirize basoonya baatulaba ku Agda Live. Tukyayongera okulaba ebifo ebyenjawulo ebyenkizo n'abantu ab'enkizo mu Gomba. Waggulu wali bwe weetegereza eno ye Kabulasoke kowa PTC. Eno nga ye Primary Teachers College esinga obunene mu district singa Mpigi, Butambala, Gomba, Mubende, Mityana, Sembabule, byonna districts ezo zitwalibwa PTC eno eya Kabulasoke kowa PTC. Mu kutambula kwaffe nga twandula ebigere we tutuuse wano ku PTC bwe weetegereza waggulu wali ate wali n'ekitebe eky'eggombolola ey'e Kabulasoke. Era abatulaba ku Agda Live bw'otandula amaaso go ojja kulengera ekitebe ky'eggombolola. Eyo y'embuga ey'eggombolola. Omwami atwala eggombolola y'e Kabulasoke aweebwa ekitiibwa kya Ssaabagabo. Kino kitegeeza nti Ssaabagabo Kabulasoke atuula ku ggombolola wano we tutuuse. Era omukono guli oba olengera buli kimu ekigenda maaso ku ggombolola ey'e Kabulasoke. Ate bw'okyusa amaaso go n'otunula wano ojja kulaba wankaaki owa Kabulasoke kowa PTC nga bwe nkutegeezezza nti eno nsonga nkulu nnyo mu byenjigiriza bya Gomba n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu kubanga Kabulasoke kowa PTC ekiyitisa kowa kitegeeza erinamu abasoma mu nkola ya in-service n'enkola ya pre-service. Kitegeeza erina abasoma nga bwe bakola n'abasoma nga tebannatandika kukola. Oba nno waliyo abanti season ya corona baggalawo. Aika tebaliyo asikaali oba taliyo naye yagenda mu luwumula lwa corona. Okay. Yateekeddwa okubanga waali. Okay. Nyabo kiki omugulu gwabadde ki? Eje bale kwenye. Ogwasikali wa wano. Bijo batwale tusayininga naye nze omanyi. Okay. Kale. Agda Live. Eno ye Kabulasoke kowa PTC. Era lino ly'ettendekero ly'abasomesa erisinga obunene mu Gomba. Waggulu waliwo ekisaawe. Ekyo kyekisaawe nakyo ekisinga obunene mu Gomba era n'amasaza mwe gazannyirwa. Ekisaawe ekyo kimulaba waggulu wali goolerengekako ekitundu amasaza mwe gasambirwa. Ate waliwo ekizimbe ekiri ku musingi kiikyo waggulu. Ekyo nno baatutegeezaako nti ekizimbe ekyo kizimbiddwa aba ekitongole ekya Kosita ye Kabulasoke Old Students Association. Abantu bannya bayitirako wano. Bategeezaako nti n'omusajja Kabaka Ssenkubuge naye yayitirako wano mu ttendekero lino. Wammanga wano kino ekizimbe ekya administration block okutuula abakulembeze era n'ekyengulu kuno wabawo abakulembeze abamyuka principal batuula wano ekyemmanga principal kwatuula ate ne staff lodge oba staff room nayo eri waggulu wali. Waeri ekyengulu ewali ebizimbe musomerwa ate emmanga nga weeyongeddeyo amaaso ddala oyisa ku weather station eri ng'ewali ente. Eyo yewali ebisulo eby'abalenzi. Ebisulo by'abawala biri waggulu biba bizibu nnyo okulaba. Kabulasoke kowa PTC tendekero
erifaayo ennyo ne libangula omwana limutendeka kungulu ne munda era omwana ayitidde kabula soke abawanjawulo nnyo okwawukanako n'abalala bayitidde mu matendekero amalala. Ekisooka ne environment yokka ng'ogirabye ekulaga nti n'abaana abagiyitamu babanjawulo nnyo. Amatooke gaba bagalima ka space kaba katono ne bakolawo weather station weeri. Kakati tugenda sooka tuveeko ku mpewo katono nnyo tumale okweyanjula wa principal kubanga nawe tuyinga office ya principal tunamala okweyanjula principal ate tunaddawo ku mpewo ne tubakomyawo. Every Sunday, we are bringing you the best, uncensored, live news, politics, social, celebrities, motivation from all corners of Gomba. Remember to subscribe and ring the bell to be alerted on our daily updates. Don't miss Gomba Live. Agda Live mu program ya feno Lambula Gomba tutuse kabula soke kwa PTC eyenjawulo PTC eyenkizo kubanga nga bwe tubategeezezza nti eno PTC etwala districts nyingi omuli Mpigi, Butambala, Gomba, Sembabule, Mubende n'endala zimityana n'ebirango tunabibategeeza. Bwe tuli kakati tuli mu office ya principal omukulu atwala ettendekero lino era munzikirize tumweyungeko ate tunyumyemuko naye. Mukama wange principal twesimye nnyo okubeerako wano. Tuli ba Agda Live ng'eno online TV esoose mu district y'e Gomba era nga tusazeewo tujje tukyalire ebifo ebyenjawulo mu programu eno Lambula Gomba. Abantu baagala okumanya amannya go ate ssebo n'obuvunaanyizibwa bw'otwala mu ttendekero lino. Nze Hajjirubega Dawuda Sebia, principal wa kabula soke wa PTC era nga zimwaka guno ntandise okukola emirimu gino naye nga sinaba kujja wano nali kibuli wa PTC nebanga nasigikibwa wano kola emirimu gya kolegi eno okulaba nti tugitambuza na programs bbiri service kitegeeza nti abaana bagenda mu service batendekebwa primary and nursery then olwo ne outreach zezo activities eziyamba in service waliwo in service naye eri mu outreach omwo kubanga yo in service kitegeeza nti abakola abakola bajja ne basoma era nga muli naye nga ekitwala kyonna wamu ye outreach kitegeeza aba in service oba bali already the same time waliwo TDMS Development Manual System tuyinayo officers baffe bayamba badisituta goyogeddeko beba CCT babeera eyo ne bayamba okulaba nti bongeramu amaanyi mu byenjigiriza bateeka amasomo basomesa okuba amasomero then n'abantu mu kitundu kubasomesa obuvunaanyizibwa bwabwe mu mbeera eyo okulaba nti amaanyi geyongerwamu mu byenjigiriza. Gomba oba ne kabula soke PTC ne Katijula ogisanze otya ebbanga lino wakabeerawo? Kisookera ddala kati emaze emyaka 25 era ngeza okujja nga kyemuteekateeka kulaba nti tujaguza emyaka 25 nga kolegi ebaddewo nga eri ku byenjigiriza kusomesa abasomesa ate n'okwongera omutindo mu bintu by'okusoma mu mbeera eno. Kolegi sanze nga nungi ddala kubanga erina ebintu byayo. Kisookera ddala etudde ku bugazi bwa acres 34 kati kitegeeza erina compound okuwera acres ezisukka mu 2 yokka compound. Tulinako n'ennimiro zaffe, tulinayo ebitooke byaffe, tulina n'ente n'abayizi nabo balina ennimiro zaabwe wazirekawo ez'abayizi ezo ate ebyo byonna babigatta wamu n'ebintu ebiriko ekifo kya muwendo kyamaanyifu kino ate abantu bonna benkwataganye nabo bonna nga balungi era nga baagala nnyo enkulaakulana kale kisinza okweteekamu amaanyi nti naliko walife batandika kolegi eno naliko nga osooka nojja wano nga staff oli tutor kati ate okomyewo wa institution tegeeza kyo sanze nga abantu abasinga bamanyi naye mbanga embeera ngimanyi ebikyuse ebitonotono ebyo
bigenda mutiro gwendiko kubanga engeri yava mu kibuga ate ezijja eno wesanga nti kolansi yaliwo wesanga nti n'ebizimbe bikyali mu mbeera simbi ebina byonna byongera okuteekamu amaanyi ate disitulikiti kati yasembera ekibanga nakyo kyongeramu amaanyi ku buli byenalekawo disitulikiti ate mukolaganeyo nnyo mu kulaakulana yonna yonna ey'ekifo kyonna kyonna ate era biseera bya covid bino disitulikiti yesiga college eno bakati ya covid center oba quarantine center tuli mu quarantine center yabona bonna bali suspected baleetebwa wano ne bakeberebwa ne bazuulibwa nti bayina ne batwalibwa mu bifo amalwaliro engeri quarantine center ya district task force yalonda okulaba nti abayina bonna abasuspected abateeberezebwa nti bonna babera mu kifo kino bukya mbeera eyebeerawo eno ebagifuula quarantine center mwinamuko abalwadde be mwasangamuko nga balina covid-19 bakayita abawezenga bana naye omu ku bo yali positive era olwamuzuula mangu namutwala kati esawa eno mwinamu abali suspected bame ate tuyinamu kati quarantine njereere kimaze ekiseera myezi giwera ku bingi ebiri nga tewaliwo leeta kitegeeza nti tewaliwo bwabuzi bw'amaanyi nnyo batutegeezaako era tukimanyeko nti empiira gy'amasaza gisambibwa mu college muno ekintu ekyo mukyogerako kimu kyenyumirizaamu okubeera nga college ekyaza empiira gy'amasaza ekintu ekyo kyekimu ku kyobugagga oba ekyamaanyi ekya Gomba ekisaawe kino kiri wano ate enkizo eriwo nti ettaka lino lirimu obwakabaka kubanga ku mbuga y'eggombolola kitegeeza ettaka lyonna lyali lyaki lya bwakabaka kati awo entegalagana yajjawo okulaba nti gavumenti ekozesa ettaka lino entegalagana eyo wakati wa gavumenti n'Obuganda yamaanyi kati enkizo yamaanyi nnyo etubanga tulina ekisaawe ekyamasaza ate ne kabaka siromusa ebiri nga ajja wano okuggulawo emipiira egyo kitegeeza kati tulina enkizo yamaanyi nnyo era tukyenyumirizaamu nnyo era tukyagala nnyo okulaba nti tutumbula Gomba olw'enkizo eyo kabaka kitegerekeka mukama wange principal staff yo mu mbeera eno eya covid-19 eri etya baasigala muno oli nabo oba bonna baali disperse ne bagenda embeera eno eyatwako enteekateeka netufuna skeleton staff abatontono baasigalawo okulaba nti bakuuma ekifo ekyo kisanze nga kikyali ku mpiro gwakyo awo njala okubuuliza nti eyagenda talaba nti alina n'essential talaba nti si wa mugaso nnyo twali tulina kikola bwekyo kubanga ebyokukozesa embeera nga mulina okuba nga mukendeddeko etubanga twakendera kusigala abantu nga 10 abasirikale ab'obukyugu abalongosa compound ne mu nnimiro ne baba nga basigaddewo ne banga bakyatambuza kanaffe ba administrator principal badeputy ababiri naffe tubeerawo tuwanyisiganya omuntu abeerawo wiiki n'abeera ate n'abatali wano nabo tukyali nabo tutya nti enteekateeka kati yajja nti abayizi baffe tulina platform okusa tuwuliziganya nabo tubateekerateekera kati buli staff wenna gyali ateekerateekera abayizi abo egenda ku platform nabanga abayizi tuli nabo tukolagana nabo nabanga ffenna tukyatambula wadde waliwo embeera eyo gye tuli mukati kakati mukamange principal nsaba nga tumaliriza abantu babulire amannya go babulire obuvunaanyizibwa bwe bwotwala ate obakubirize okwettanira n'okwekuumira ku Agda live online tv enesoose mu Gomba. Amannya gange Haji Lubega Dauda Sebiya principal era kitegeeza ki kubanga okuli ettendekero lino erisomesa abasomesa omusomesa waffe baweddera 45 ali gatufunyiza bangi nnyo kati mu mbeera eno bwe tuba nga tufunye ekkula lino erya Agda nebanga ezze mu Gomba ekyo ngamba kyankizo nnyo era tukyebaza Katonda nti bwekiri era kijja kuyamba okukulaakulanya Gomba yaffe kubanga bingi nnyo ebyalo mabega naye kati bigenda biva kati tuyongera okufuna enteekateeka ng'eno eyongeramu amaanyi eyongeramu okuteekawo omutindo ebyenjigiriza mu okumanyisa abantu ate n'ebirala byonna byonna ebigenda mu nsi biba byanguwa era biba birungi nnyo
Tituwe twenyumiriza nti tubanga amuko bakitandise mwizi waffe eyali wano n'akola recording mu Uganda yonna tuba tugamba kitegeeza Kabulasoke yeekola. Kabulasoke ye nannyini TV eno era Kabulasoke eramu stake y'amaanyi nnyo mu mbeera. Tuyanze nnyo tuyanzeege abatulaba ku Agda Live eno ye Kabulasoke kuwa PTC gwe tubadde naye ye principal omukulu akulira ettendekero lino ayogedde n'agamba nti abamu ku bali mu Agda ku technical team yayitira mu simulala Kamakogera nayitira wano mu Kabulasoke kuwa PTC nga ntandika ku ddaala erya grade 3 okusoma mu nsomesa primary era nasinzira wano nensinga mu ggwanga lyonna mu ssomo erya science era Kabulasoke yampa empanji nti mu science ne technology mwe mpitidde okutuuka okulaba nga ne Agda Live nayo eri kumpewo. Tubeebaza mubeerenga mugobera Agda Live mu subscribing kwata mu kide ojja kukola buli kimu ekigenda mu maaso ku Agda Live temuvaawo ku Agda Live mwebale nnyo.